agamba ayagala kuwamba Pulezidenti Museveni amugye mu buyinza, tamwagala ku ntebe. Aha, wabula bannange omuvubuka ssebo okuwamba munange ate Museveni kaakati nno akatambi kabadde kakutte vibe muganda wange, wabula bannange si byangu n'akamu ngenda kubeera nga mbikuzannyiramuko so nga ate King Saha yeeyongedde munange ate okulaga ettabbu ekibadde mu woofiisi ye muganda wange kibadde kikambwe so nga ate Bobi Wine nabyo wali gyali emitala w'amayanja ngenda kubeera nga mbikolagakoko so nga ate Eddie Kenzo munange ayagala kye bayita abaana abadde munange ate n'abaana bano nga boogezaako okulaba so ngenda kubeera nga byonna nga mbikutuusaako ku maaso awo kaakati nno ntandise munange ate n'akatambi kano ke mbadde ndaba akabadde kageetinze munange ate vayiro. Breaking news mu mawulire ge tuyinawo wuno omusirikale wa Setuliko alumbye ofiisi emu n'atabuka ng'ayagala RDC amutwale wa Pulezidenti Museveni amuwambe. Agamba ayagala kuwamba Pulezidenti Museveni amugye mu buyinza, tamwagala ku ntebe mbu yabba akalulu. Bannaye video yiyo iwe bara lyawo lyo tuna Masco Alex nokora nka Rama veteran no ato ugamye noenda kukora ki pamba Yoweri Kaguta Museveni kumamba kumwe ngoma ambiho biyinja ato noenda kushikora otecho nyenda kikola nti ontwale mu bakulu mu RCC bomu antwale mu Yoweri bwarayanga basibe ngo mukomo noyenda gendo mugambiro oti ninyenda kuhamba niyo kugaruka mu bigere byambo biyinja nawe akabiya otitokero president kitokero ya akaba kumyo wende kinana netanu mpaka kinana mukaba nawe yabungira bitaka balutere mundu egi uniform ogira nikola mulemu nokora nka Rama veteran oli musechuruko beto musechuruko nawe still kan waka as a president ni manyire dini ni manyire nyo kukora abantu mu butongole bwenyine mu buntu bwenyine so no yenda kwamba president nyenda kwamba Yoweri Kaguta Museveni ate kino jakikora bikiru hidi wenyine shikora ati nyinyi nyo mkuntwaza leki muranyanga nja kulete mundu ninda sana omuntu mazima ninda sana omuntu akwa manje kumpulizo ati tugende mu RCC ati tugende president no bakuba musingire na bakoraki baburangira asingire mbabwiba kandi kaba kamuho burura abantu bakamuho burura stilo no bakuba iyo emuntu yakuba hano rangiro emuntu yakuroka kunkura ntere emuntu anondangire nsibire kusinga bandi burura batakoma bakabwa tena no bakabura hati no rugamo rumozazire na baga yawo nirugamuka no rugamuka ndumira mu hata bako takoze obwira maziro ruhanga na directing ebitu nyo ndole ebitu bingi mundu simanyi oba comedy oba content naye ndabinga kabadde munanga ate nga kali mu kutambula. King Saha bw'ati nno bw'avuddeyo muganda wange n'alaga ekiri munanga ate mu woofiisi ye. Ekiri mu woofiisi mubaddemu kiyite art oyo nga bw'omulaba kuliko Bobi Wine, producer wa Bobi Wine, Nubian Kosate ne King Saha yennyini baalikoko mu studio ku luyimba lwe baakola luli. Omusajja woofiisi ye yagiteekamu munanga nte ekifaananyi ekyo nga kuliko ne Bobi Wine. Abadde mu woofiisi ng'akwasaganya munanga ate emirimu gye. Wabula ng'ate ye Bobi Wine emitala w'amayanja ku mirimu gye mu USA. Olunaku olwaleero abaddeko ku Harvard University. Era nga bw'ogezaako okulaba bw'atyo bw'abadde atuuka mu kifo kino. Mic check 1 2. Quiet mic. So first of all, thank you so much for coming, and it's such a pleasure to have you.
omukulu munnange ate Bobi Wine. Jjukira nti nno nakusuubiza ne nkugamba nti byonna ebinaatambula munnange ate ku mukulu Bobi Wine tujja kubeera nga tubikutegeezaako era nga agenda kubeerakokko n'ebifo eby'enjawulo byagenda okubeera ng'atuukamu. Byonna ebinaafaayo tujja kubeera nga tukutegeeza munnange ate ebinaasingawo. Inno omukulu Bobi Wine n'ebikyatambula, ono ali ku nseete nga munnange ate yakudda Uganda essaawa yonna agenda kubeera nga munnange ate adda. By the way, nawulidde nti nno omwezi ogujja ogwo. Nkoze vidiyo leero mmeka 29. So nootinga. Naye nkwongeddeyoko omuyimbi munnange ate Eddie Kenzo. Eddie Kenzo abaddekokko n'abaana bano. Ono Kibuka Adam. Kibuka Adam. Happy to see you. Guys, we are going around. Muganda man who turned into Nyakori. Sisho. There's a root here. These are my people. Bano bantu bange. Njagala bagulira mupiira. Ebiseera ebisinga ntera nnyo okulaba obutambi nga Eddie Kenzo ali n'abaana bano munnange ate abato abawa munnange ate time waabeera ng'agifunye nga bw'ogezaako okulaba atusharingidde akatambi kano ku TikTok. Eddie Kenzo kabadde kakutte munnange ate vibe ku mukutu ogwa TikTok eside eyo. Ky'olina okola ku subscribinga, ebisigadde byonna obiturekere, tujja kubeera nga tukuwa update yonna kasita obeera ng'osubscribinze.